So tomorrow, up to 16th, our health workers will concentrate on vaccinating children up to 5 years with the polio vaccine. Basente b'ebyalo nga bali wamu n'abasawo b'ebyalo oba bayite ba VHT babukeereza nkokola okuteeka ekiragiro kino mu nkola okulaba nga bagema abaana bali wansi w'emyaka 5 ku kirwadde kino nga batambula nju ku nju. Mu ggombolola y'e Makindye basente b'ebyalo bino okuli Makindye Madirisa Zone, Kanisa Zone n'endala enteekateeka eno bagitandikidde ku ddwaliro lya Maternity Clinic erimanyiddwa nga erya musawo Mother we bavudde okutalaaga ebyalo eby'enjawulo. Basentebe b'ebitundu bino nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Madirisa Zone John Mary Kayongo basiimye abazadde olw'okufaayo okujjumbira enteekateeka eno newankubadde ng'abamu basanze batwaliddwa ku masomero. Ekyobulamu bakijjumbira nti bw'ogemesa omwana obulamu bwe obw'omu maaso oba obutemedde ekkubo eddungi. Ate mu ggombolola y'e Lubaga okugema kuno kukulembeddwamu omusawo Maria Nansamba ng'ali wamu ne Moses Muhimbise okuva mu KCCA. Tanapu ebadde simbi nnyo lwakuba abazadde abamu bawalirayo tebabyagala nnyo babiresemu ebyobufuzi tebabyesiga. Tutandikidde mu Kisenyi ku ddwaliro ttiimu zino tuzisindika mu community sofa ebintu bitambula bulungi. Nabo batalaaza ebitundu by'e Mengo ne Lubaga okulaba nga bagema abaana wabula obwedda basooka kusomesa abantu abadde tebamanyi kigenda mu maaso naddala mu bitundu by'enzigotta wadde ng'abamu ku bazadde balabiddwako nga baddusa abaana baabwe. Eno bagenzeeko ne ku masomero ag'enjawulo okuli erya Covenant Junior School okugema abaana abali wansi w'emyaka 5. Omukulu w'essomero lino kyasanyukidde n'asaba abasomesa obutagaana basawo okugema abaana. Tusobola kugaana musawo kujja kugema abaana kuba tukimanyi tubasomesa mu bibiina polio obulwadde buleetera abaana okubeera abalema so y'ensonga lwaki tubakkiriza ne babagema era abaffe bonna babagemye. Ku Lubaga Road abasawo abagema basanze okusomozebwa kw'emyalo egijjuddemu kazambi buli w'okuba amaaso. Enteekateeka nnungi y'okugema polio kubanga bino biraba bino ebivaamu polio ebivaamu omusujja gw'ensiri ebivaamu kolera kati embeera eno tugisaba ne Kampala City Council kugamba ministry niwe neevaayo neegema abaana nga tuli bwe tuti era ebirwadde bijja kukola ki. Mu bitundu by'e Mukono naye enteekateeka eno etambudde bulungi kyokka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajjati Fatuma Ndisaba Nabitaka ng'ono yakuliddemu okutongoza enteekateeka eno alabudde abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo zonna ezinaagezaako okutaataaganya enteekateeka ey'okugema abaana nti baakukwatibwa. Ono takomye okwo anokoddeyo enzikiriza emanyiddwa ng'eyakanyiriri gy'agambye nti eno tekkiririza mu kugema n'okusomesa abaana nga bano bazze basimbire kuuli buli nteekateeka ya gavumenti ebeera ereeteddwa nga mwotwalidde n'okugema ekirwadde kya ssennyiga korona. Bula yenna omuntu gwe tunaasanga ng'alemesa exercise eno ey'okugema polio genda mu maaso tujja kukyajinga kubanga etteeka weeriri abaana balina okugemebwa abaana balina okubeera nga balamu era gavumenti erina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga bannayuganda babeera balamu. Dr. Stephen Mulindwa nga yatwala ebyobulamu mu disitulikiti eno agamba nti abaana emitwalo 14,700 be bagenda okugemebwa okwetoolola disitulikiti y'e Mukono. Ojja kutegeeza bannamukono bonna koze ne bannayuganda nti eddagala lyekennenyezebwa ebitongole ebikwatagana eddagala ttuufu teririna bulabe bwonna. Tewandyagadde kulaba mwana wo ng'ayavula ng'atambula nga mulema ng'asimba emiggo. Kyova olaba nti ffenna abakulembeze n'abanga eka maama Aladiso w'emyaka 4 awo ali ku geeti balinze agende emmotoka etuukeyo bamugeme. Bano enteekateeka eno bagitongoleza ku ddwaliro ekkulu e Mukono erya Mukono General Hospital. Mu bitundu by'e Mbale enteekateeka eno ekulembeddwa mu RCC w'ekibuga Mbale Ahmada Washaki. Ono ategeezezza nti enteekateeka eno etambudde bulungi olwaleero n'alabula abazadde bonna abalowolereza mu by'amaddiini nga bawakanya eky'abaana baabwe okugemebwa n'ategeeza nti gwe banaakwatako wakutwalibwa mu kkooti abitebye. N'olwekyo bwe wanaabeerayo omuntu yenna asangibwa ng'agaana omwana okugenda okugemezebwa ajja kuteetwalibwa mu mateeka ate ye omwana ye tulabe nti agemesebwa asobola okutaasibwa obutakwatibwa ndwadde n'okuttibwa obuwuka mu mubiri. Mu disitulikiti y'e Kalungu omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Pastor Caleb Tukayikiriza alabudde abazadde abanaakweka abaana baabwe abali wansi w'emyaka 5 nga tebaagala babageme n'ategeeza nti kaakubajjuutuka nga bakwatiddwa.
Pastor Caleb Tukayikiriza agamba nti abazadde abamu balina omuze gw'okukweka abaana nti tebagemebwa ekintu ekikyamu era kwe kutegeeza nga bwe bagenda okukolagana ne poliisi kwabo abaagala okulemesa enteekateeka eno. Bawandikidde poliisi etambule nabo wabeerawo abaganye gavumenti, omukono gwa gavumenti gujja kubajjayo. Abaaliwo mu myaka egyedda baatugamba nti obulwadde obwo bwakwata omwana ng'agongobala, so twebaza gavumenti erabuukiridde ekirwadde kino mu bwangu. Temutya kugemebwa, naffe ffenna okuva emabega twagemebwa. Bino babyogeredde ku ssomero lya Gracious Nursery School mu Town Council y'e Kalungu bwe babadde batongoza enteekateeka eno. Kale n'olunaku olw'enkya okugema obulwadde bwa